omwana alina amaanyi ag'omu birowoozo n'amaanyi agaki g'omubiri. Ate mwenna abaagaliza Christmas ennungi n'omwaka omusya ogw'emirembe n'enkulaakulana, bw'atyo bw'agambye. Ate agambye nti mwebale okumuwagira ennyo, mwebale ebirabo bye mumuleetedde, naye agamba nti si ye yekka ali musibe. Ffenna Bannayuganda tuli basibe, twerwaneko. Abagamba nti mwerwaneko, ensi yaffe tuzeemu emirembe n'okweyagala n'obwenkanya. Byebyo. Kubanga abalabe abo abaamukwatira e Kenya ne bamuwamba ne bamuleeta ekiro, abo abantu ba security, nkimanyi nti eno mu prisons bayingiramu nga bwe baagala. Bo bamenya mateeka, teri teeka libakwatako. So ntya nnyo embeera ye ng'ali mu kkomera, era ajja kubeera wano nga teekayo okutu ndabe ki kye baagala okumukola. Tebamwagaliza mirembe. Mutabani we Anselm yamulabye lwaleero era yasanyuse nnyo okumulaba, ne kitaawe yasanyuse, naye kiruma nti tajja kubeera naye mu Christmas. Naye twamuleetedde ebirabo byaffe ne kaada, era tujja kukomawo tumulabe. Thank you, Edie, for your time. Thank you. Madam. I was leaving my office to